Tukyabanja Edi Mutwe waba ino omusango gonna gwe yazza atwalibwe mu kooti si mu basement ya Muhoozi dine ejjoogo lino lirina okukoma kamanyiiro kano kuba kano kamanyiiro anze kati muyina mu basement yange n'afuluma ekifaananyi ng'ali bute ayina amabwa n'ebirala kino ne international community kubanga tulaba international community bagenda ne bakyalira Mwami Museveni ba ambassador bakyalira Muhoozi ewe tebavaayo balinga bagamba nti Bannayuganda bino ebibafaako ebibatuukako ffe tebitukwatako Muhoozi asigala muntu waffe tujja mukyalira tumuyite ku mikolo bwe mba mugamba nti muli mikwano gya Bannayuganda ke kaseera Bannayuganda balabe ekintu ekyo. Olunaku olwaleero ngenda babuulira oba baddamu ekibuuzo kye muzze mubuuza. International community lwaki tetuyamba? International community esobola otuyamba oba tesobola tuyamba? Beerako ekibuuzo kino ngenda kyanukula ate ngenda kyanukula mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Joel Ssenyonyi agamba nti international community tubalaba nga mukyalira Mwami Museveni mu ngeri y'emu mukyalira General Muhoozi ate era mumala ne mujja n'ewaffe ku kitebe tugambe nti ki muyimirira n'abanyigiriza bannansi oba temuyimirira nabo? Ngenda kubeera nga nyanukula ekibuuzo ekyo. General Kayindo Tafiire avuddeyo ne bubeefuka nate ne General Museveni kussa ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Bingi bye tulina by'otasaanidde kubeera ng'osubwa naddala mu mboozi y'olunaku olwaleero. Abayimbi waliwo abavuddeyo ne bagamba kikafuuwe okubeera nga tusirika ebikolwa ebyekko nga bigenda mu maaso n'okubeera nga bikolebwa wano munda mu ggwanga lyattu Uganda. Bayimbi ki bano abeekozeemu omulimu ogenda kubeera ng'obalaba. Nzikiriza tuve wano tujje tusobole okubeera nga tweyongerayo. Saagala kwerabira Bannayuganda abasinziira oba abawangalya mu ggwanga erya South Africa bavuddeyo ne beekalakaasa nsonga ya Edi Mutwe era nga bagamba Mwami Museveni ne General Muhoozi bakwatemu obwabwe babulire eggwanga lino oba okuva ku bukulembeze. Ogenda kubeera ng'obiraba kankole bwe nti then nzije ate sobola okubeera nga tweyongerayo. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala ekimukola kya muwendo. Amazima ga Katonda njagala bategeeza nti nsiima ebitagambika okufisanga akadde ne data wammwe wakaweerege ng'eddya ly'obukadde ne mugamba kamugoberere omukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kusaba eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ate nga mukwano gwange zaatugoberera wewamu naawe eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'owa video yaffe like. Buli wowa video like kigiyamba okudduka ku sipiidi ya yiriyiri wamma neetuuka ku buli ssekinoomu ayagala okubeera nga ogifuna. Njagala kutandika n'akatambi ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Ziza Bafana. Ziza Bafana y'omu ku bayimbi mu Uganda abasinga oba olyawo okubeera nga batolontoka ebigambo wabula naye agamba guno mulundi tagenda kubeera nga asirika ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Agamba tuteekeddwa okubeera nga twebeereramu ensonga tugigusize ddala bulungi nnyo. Njagala kutegeeza ono ye Ziza Bafana tusobole okubeera nga tumufuna n'ebigambo bye. Alright? Nga bwe mwagala tetugenda kikkiriza katwambale uniform zaffe ez'abalwanirizi b'eddembe mu linnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twagala musumulule abantu baffe okuva amakomera gye mubasibidde simanya ne gye mubatadde tetumanyiyo tukivumira kintu kya bulabe. Buno obubaka njagala bugende eri omukulu Muhoozi Kainerugaba ne mutaatawo oba muzeeyiwo General Yoweri Kaguta Museveni. Twagala bagamba nti tukoye enkola yammwe n'empisa yammwe eri Bannayuganda abantu ab'eddembe abafaanana bwatyo okubanga mubayisaamu amaaso
ne mutandika okubawamba mu bintu by'ekisaagiriro ne batandika okutulugunyizibwa mulumya family z'abantu bano mulumya eggwanga tetumanyi gye mwava kuyingira ggwanga nekutandika tumalako mirembe butaagala bwenkanya omusajja atakkiriza mukazi omubuulirako waka agamba kategali kulaakulana omuntu atawuliriza abantu balala nnaku eruma balalanga mu ebintu mubitwalira mu ngalo zammwe mubitwala nga bwe mwagala tetugenda kikkiriza katwambale uniform zaffe ez'abalwanirizi b'eddembe mu linnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala musumulule abantu baffe okuva amakomera gye mubasibidde simanya ne gye mubatadde tetumanyiyo tukivumira kintu kya bulabe gwe General Kainerugaba naabwe Museveni mweddeko ye muyimbi amanyiddwa nga Ziza Bafana. Emirundi mingi tuzenga twebuuza abayimbi ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba oba temubiraba era nga twebuuza kubanga ffenna tukimanyi nti abayimbi yemmira ya society abayimbi kwegamba bebayimusa amaloboozi n'ebyo ebituluma ne bisobola okubeera nga biwulikika nti omuyimbi avaayo n'ayimba ekintu ekyeri wansi ekabula maido esembabule emasaka najja n'akikuleetera ng'embeera ebagatta era owuli abantu abamu nga omusajja alinga eyayimbye nze abayimbi be batunuulira ebizibu ebiri mu society ffe gye tuwangaalira ne babiteeka mu butambi okusobola okubeera nga biwulirwa ne bitugumya mu ngeri emu oba endala kakati wano ffe tugamba nti abayimbi bali luddawa byonna ebigenda mu maaso twandiwulidde ku nnyimba niyo ogenda okuwulira wali Asani Ndugga n'ogamba munnamungi w'omuyimbi ali mu Uganda Asani Ndugga yekka yaliyo yasobola oyimusa eddoboozi netugamba owaaye ba Eddie Kenzo bo baagamba tebaagala kwesembereza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ziza Bafana avuddeyo n'agamba nze sigenda kubeera nga nsirika busirisi deka tuwogere ebigambo tubyogere tubigambe betuteekeddwa okubeera nga tubigamba basobole okubeera nga beddako yeziza Bafana ebyo bye bimu ku bigambo bye zikiriza nga sinaba kubeera nga nkutwale nkujja waziza Bafana awamu n'okumwebaza tuwebale nnyo okubeera nga teweetiiriridde novaayo obe ng'oyogera ebikyamu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Omukulu gw'olengera ku screen yamanyiddwa nga Abedi Bwanika. Abedi Bwanika omu ku abo abazze nga batyoboola balengeza bakkakkanya n'okuteeka ku ttaka ekibiina kya NUP ate nga mwe babadde okumala ebbanga. Dr. Abedi Bwanika leero bw'alabiseeko ku mukutu gw'amawulire ogumu agambye nti nze nkyali memba wa NUP. Dr. Abedi Bwanika agamba nze nkyali memba wa NUP. Abangobayo simanyi kye mutegeeza nze nkyali memba wa NUP. Dr. Abedi Bwanika agamba mbu akyali wa NUP oluvannyuma lw'okulangira omukulembeze waayo nti ebyabaawula kubeera nga yettanira enkola ez'ebisiyaga, ebyabaawula kubeera nga nantagambwako. Kakati agamba nti ye akyali memba wa NUP era agamba nti ayina bye yawandiika ebbaluwa n'agisindikira abakulu e Makerere Kavule bagitunulemu. Oluvannyuma lw'ebbaluwa eyo yali ataddemu ensonga ze ng'agamba nindiridde ndabe bagenda zikwata batya, bagenda kunnyanukula batya, bwe banaaba bannyanukudde nga bye bannyanukudde ddala birimu omulaka, ddala nga bitegeerekeka, then nja kulaba oba nkomawo mu kibiina oba sikomawo nga nsinziira ku ebyo bye banaaba banzizeemu mu bibuuzo bye nabuuza mu bbaluwa gye nawandiika. Wano we nkugambira nti amazike geewa eddembe. Ssebo mu Uganda ne Kamuje eyimirira ku kkubo n'ekangabala n'ekuba jambo. Ssebo ono omusajja Abedi Bwanika
agamba nti yawandiika ebbaluwa n'agisindikira abakulu e Makerere Kavule bagitunulemu ebibuuzo byabuuza bamwanukule bwe banamwanukula n'alaba nga bye bamuzeemu ddala birimu omuzinzi Abedi Bwanika ng'alyoka asalawo oba akomawo mu kibiina oba takomawo abakulu bamwanukule bulungi ye Dr. Abedi Bwanika. Then njagala kubeera nga nkujjawaawo bwe mbanga nkujjewo nzikiriza ndowooza tusookereko munda mu ggwanga erya South Africa. Mu ggwanga erya South Africa ekiriyo kifumba mutiko mukwano gwange olw'ensonga nti bannayuganda abawangalira munda mu ggwanga erya South Africa nga wogenda maaso n'okuba ng'olaba ebifaananyi ebiri ku screen yawo nga bikyuka n'obutambi bwasobodde okubeera nga buvaayo baavuddeyo ne beekalakaasa era okusinziira ku mukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti bakomredi mwebale nnyo mwebalire ddala okuva mu ggwanga erya South Africa abagasse eddoboozi lyammwe n'omulanga wakati n'okubeera nga musaba gavumenti nga mukkatiza eŋŋombo ya Free Eddie Mutwe and all other political prisoners. We must each do something to stop this brutality. Uganda shall be free. Bobi Wine agambye nti mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda okuva mu ggwanga erya South Africa ogatta eddoboozi lyammwe awamu n'omulanga ogw'okubeera nga mukoowoola gavumenti etegeere ereete bannayuganda okuli Eddie Mutwe ne ba political prisoners abalala bonna. N'agamba tuteekeddwa okubeera nga twegattira wamu okubaako kye tukola. Gavumenti eno erekeraawo okubeera nga etulugunya bannayuganda okutulugunya bannayuganda. N'agamba Uganda mu kaseera mpawo kagejja kubeera nga ebeera free. Mu ngeri y'emu ne Secretary General amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya naye kennyini yagasse eddoboozi ku bannayuganda bano abawangaala era abakolera mu ggwanga erya South Africa abo bokka abalaba Uganda nga ddala egwanidde okubeera nga ekulemberwa mu nkulemberwa ennungi. Uganda egwanidde okubeera nga eri beta n'okusingako wano. David Lewis Rubongo yagambye nti yenze Eddie, I am Eddie. N'agamba you are Eddie Mutwe, yegwe Eddie Mutwe. We are Eddie Mutwe, tuli ba Eddie Mutwe. N'ayongerako n'agamba nti it's been 2 days since the Uganda Human Rights Commission ordered for the immediate release of Eddie Mutwe. Nti kati ziweze ennaku 2 days bukyanga Uganda Human Rights Commission ekitongole ekitakabanira eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga Uganda kivaayo ne kiragira Eddie Mutwe ateebwe ayimbulwe bonnambiro. Wabula newankubadde nga wakayita ennaku 2 tewali kyakoleddwa, tewali yadde kyakoleddwa. Yet up to now he is still being held incommunicado, definitely being subjected to untold torture and suffering. Bigambo bya David Lewis Rubongoya, Ssabawandiisi oba Secretary General w'ekibiina kya NUP, agenze maaso n'okubeera ng'ayongerayo era tutegeeze nti olunaku olwaleero wagenda kubeerawo gatheringa ku X space okubeera nga boogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga oba oliawo n'enteekateeka y'okulaba nga balwanirira eddembe lya Eddie Mutwe ne ba political prisoners abalala. Olunaku olwaleero X space eyo kweri newenkoledde emboozi eno ng'egenda mu maaso, wabula tujja beera nga ffe tugibatuusaako olunaku olw'enkya. Enkya tugenda beera nga tubatuusaako buli kimu ekiri ku X space eyo. Omukulembeze ali mu kwogera, ayogera ne bannayuganda okuva mu mawanga ag'enjawulo. Ndabyeko Dr. Kawuma, ndabyeko bannayuganda ab'enjawulo. So ogenda kubeera nga ogifunira ddala bulungi nnyo olunaku olw'enkya nga tumaze okubeera nga tugisengeka ogirabe nga tewali kabuukabuuka. Network esose n'ebatawaanya, ndowooza abakulu bagikuttemu kaawo. Eddakiika zibadde nga ziizo.
then ne bamala ne bagita so kati eri mukubeera ng'ekwajja era egendera ddala mu maaso. Now katweyongereyo, bwe tuba nga tweyongeddeyo njagala onzikirize nkwongereyo mu nteekateeka efaanana bweti eya mu nteekateeka efaanana bweti nga tuvudde mu bannayuganda okubeera nga oba oliawo beekalakasa mu ggwanga erya South Africa. Sheikh Chiti alina obubaka era bwatugamba wano, njagala tusooke tubufune then tusobole okubeera nga tweyongerayo mu nsonga endala. Sheikh Chiti tusooke tuwulire ebigambo bye. Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga nga ssaabaduumizi nga yakajaganya emyaka 5 mu emeka mu 2 mbutuufu kino kyakola bw'aba akimanyi nsobi bino si bituufu ebyokuwambibwa kw'abantu ab'enjawulo si bituufu nsobi kyannaku nnyo okubanga jeno ku myaka 5 mu 2 abamwetoolodde tebasobola muyambako mugamba nti jeno kino si kituufu kuba jeno ali ku ddala lyobwa jeno oyo aba mukugu mu magye kati ndooza tayinza kubiisana na mwana yinki bandoza bino byonna olumu bikolwa kunyigiriza na kulaga bano Bakyagulanyi maanyi olidde mmwe muli mu buyinza kati tewali bwetaavu wa kwolesa tewali gwe Ssaabaduumizi nga tofubutuuse eri nti oli kaputeni waba oli ku ddala lya jeno era tumusuubira mu bukugu bwe okweyisanga jeno wakati mukakasa nti bano oledi tebalina yadde ranka yonna kati jeno n'abatalina ranka ndooza era enneeyisa yaabwe ffe si bipya balina kweyisa batyo okubeera tebagitegeera kati ndooza kyabulabe nnyo jeno obutatuula bino yeetaaga bumu kutuula ng'omuntu nga tannakola nga tannayogera asooke yeebuuza eddala kwali ne byaba agenda okwogera ne byaba agenda okukola kigenda tuyamba okukuuma ekitiibwa Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga nga ssaabaduumizi. Bye bigambo bya munnaddiini amanyiddwa nga Sheikh Chiti. Sheikh Chiti ng'amaze okubeera nga tugamba ebigambo ebyo munzikirize tujjewo ne munnaddiini omulala tusobole okubeera nga twolekera ddala ebigambo ebikulu. Nkugambye tugenda kubeera nga tunnyonnyola ensonga y'ebitongole oba amawanga ag'ebweru okuyamba ku Uganda okubeera nga buterevu ekyusa obukulembeze obanga eteeka ekkomo ku jjogo erigenda maaso eri abakulembeze ab'enjawulo wano mu Uganda nga bye bakola tebigoberera mateeka newankubadde ng'ate be bandibadde balaga bannayuganda ekyokukola. Katusooke tufune pasito ono naye abeeko kyatugamba we tubanga tuvudde wa Sheikh Chiti katufune pasito ono abeeko ensonga zagenda maaso n'okubeera nga atugamba then we tugenda okuva ate tuwolekere ebigambo. Uganda ina president omupya. Bwashisha Uganda ne president. Uganda ina president omupya. Bwashisha Uganda ne president omusya. Nsiba nvuga ngampitamu nga sijjaako ng'ombe. Nasiba kuvuga kuraba mwata kuyahe ng'ombe. Pipi. Nfuna yakasuuti akapya kenvugiramu kwolwo. Ijeryo natunga yakashuta kasyakara. Nfuna aba bodyguard abangoberera. Natunga iba bodyguard celebratinga. Amaaso gange galabye ku kipya. Nga bwe nnoonya ekyamagero ekipya. Nga bw'onoonya ekyamagero ekipya. Ne president twetaaga mupya. Gavumenti empya. Nga n'abalimu bonna bapya. N'abakirimu bali basya. Teriyo basumba balina amagezi bayinza kusaba ku saala mpya. Bonna bawoza muzeeyi beerawo. Beerawo gwe lwaki kitaawo taliiwo. Iwabwa chishatariho. Muzeeyi beerawo. Muzeeyi kubaho. Mpaka ddi. Till when? Ye Katonda taliyo kyogamba. Ruhanga taliyo. Nga bwe yejjusa. Kokwari kwefuuza. Yejjusa engeri gye yawa Sawulo obwakabaka. Na yefuuza okiyaherire Sawulo. Teekawo ekiseera kimu bambi. Ne bukyenkya nga Uganda ina president omupya. Bwashisha Uganda ne president omusya. Nsiba nvuga nga mpitamu nga sijjaako ng'ombe. Nasiba pasito ono asumba kyaki ki kubanga nze siri musabi nnyo wa kyaki ne nandiwubyeyo olubu lw'ekigere nga womanyi tutambulira mu kutya nandiwubyeyo olubu lw'ekigere ne ŋŋenda ne mugamba pasita olwendo lw'amazzi luno ndukuwadde genda
osobole okubeera nga ogonza ku mimiro olw'ensonga ebigambo by'oyogera bangi tebasobola kubeera nga babyogera batiitiizi bali mu kutya era tebasobola n'abamu abatali mu kutya bo bali mu kulya okategedde so pasito ono oba oliawo nandiwuubyeyo olubu lw'ekigere ne muwa ku lwendo lw'otuzzi n'abugiriza ku mumiro wamma ne gusobola okubeera nga ebigambo byatukira ddala weewaawo njagala kubeera nga nkugjayo bwe mba nga nkugjayo nzikiriza mukwano gwange nga sinaba kubeera nga nkwolekeza ewa General Kayindo tafiire kankuzeeyo tubeeko bye tutunuulira naddala ku bya Rope Joel Ssenyonyi Bisekezi ku katambi kano waagambidde nti ddala international community tesobola kuvaayo nebaako kyekola abaffe bw'eba erina amaanyi lwaki eyimiriranga buli lukya n'ogisanga ng'eri wa mwami Museveni si kyokka era n'ogisanga ng'eri n'ewa General Muhoozi ate ng'egamba eyimirirawo ku kulwanirira ddembe lya buntu ddala bayimirira batya n'abantu abatulugunya abaluumya abakosa nga tebakyabikweka babikola misana ttuku naye ate ne bayimirira nabo ebigambo bya Joel Ssenyonyi bibadde birungi then kakati wano wenjagala ompeere amatu mukwano gwange nsobole okubeera nga nkunnyonnyola ensonga eno oba oliawo ona gitegeera eri muto waba alina omusango gwonna gwe yazza atwalibwe mu kooti si mu basement ya Muhoozi lino ejjoogo lino lirina okukoma akamanyiiro kano kuba kano kamanyiiro anze kati muyina mu basement yange n'afuluma ekifaananyi ng'ali bute ayina amabwa n'ebirala kino ne international community kubanga tulaba international community bagenda ne bakyalira mwami Museveni ba ambassador bakyalira Muhoozi ewe tebavaayo balinga bagamba nti bannayuganda bino ebibafaako ebibatuukako ffe tebitukwatako Muhoozi asigala muntu waffe tujja mukyalira tumuyite ku mikolo bwe mba mugamba nti muli mikwano gya bannayuganda ke kaseera bannayuganda balabe ekintu ekyo. Alright, Joel Ssenyonyi agenze mu maaso n'okubeera nga akunnyonnyola kakati wano wenjagala era tuwulirize ekisooka nakolako emboozi efaanana bweti nga bangi bannayuganda babuuza ddala international community oba amawanga ag'abajungute ag'abazungu gasobola okuvaayo ne gayamba Uganda okuggyako mwami Museveni wano njagala ompulirize nkimanyi bangi muli eyo mugamba dwaki America dwaki eggwanga bwe liti terijja ne litugirako mwami Museveni bono obubaka njagala obufune buwulirize ekisookera ddala kituufu agamawanga galina obusobozi obusobola okuyamba Uganda naye amawanga ago nga tegannaba kubeera nga gajja okuyingira mu nsonga z'eggwanga waliwo amateeka agafuga amawanga nti buli nsi erina amateeka agagitwala nga tonaba kutunulya international relations osooka n'ojja n'obuuza America oyagala ekuyamba egenda kuyamba etya esituka eve mu America ejje ekuyambe wano gwe weeyambye otya igwe nga gwe weeyambye otya asaba obuyambi kino kifaanaganako ng'omuntu agamba nti bannange munyambe bwe mulaba nina ebizibu bwe biti ne bwe biti ne bamubuuza oyinawo mmeka kwe tuba tutandikira n'agamba mulaba nze siirinaawo yadde kati oba owadde obuzibu abantu abagenda okuyamba kanegana amawanga galina ebintu nga 2 ku 3 ekisooka nti bwona agamba amawanga gakuyambe njagala ojjukire gana amawanga nago gatunulya interests zaago bwe liba linajja okuyamba bwe tunuliranga UN oba amawanga ag'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo buli kitongole ekijja tekijjaawo okuyamba kijja lwa interest zaakyo kati bwe kitunuulira nga gwe gwe kisobola okuyimirirako ne kiryoka kikuwa amaanyi bwe kiraba ng'ono kyokka ate tekikigaana nakubeera nga lokikusapootinga nga kisapootinga n'oweeno gwe nga kikuwa amaanyi matono ono nga kimuwa mangi dwaki
kiri awo kigamba naawe osobola okufuuka kyoyagala kati katutegeyo neena akasente bw'ofuuka tugaa tubadde banywanyiibo kyokka nga ate bawoono kati bino ebitongole bye twogerako n'amawanga ge twogerako gasobola kukola ddi kubanga kyekikulu kale tutegedde bannayuganda temwagala Museveni tutegedde muli mu nteekateeka ezimujja mu buyinza ekyo nakyo tukitegedde ne kati olwo muli mu nteekateeka temunnaba kuseetuka museetuse kati bo balinda kiki kye mugenda okukola kwe bayimirira naye ffe twagala batuyambe nga tuli mu mayumba tulya miwogo tusaba tuyambibwe nga tuli mu mayumba tuli ku bibajjo bya muwogo n'amawulu agasuzeewo bye tuliko ne tusaba amawanga gano gajje gatuyambe tewali ggwanga ligenda tuyamba tewali ggwanga ligenda kuvaayo liyambe munnayuganda gwayagala enkyukakyuka mbulizirize lisinzire kuki waliwo enkolagana y'amawanga gye batasobola kumala gamenya okugjako ng'ekintu kifuuse waathi kivala nali ŋŋamba kano Kizza Besigye yali aga nti omuntu yenna agamba nti agenda kujjako mwami Museveni nga kalulu oyina ekizibu ku mutwe n'agamba nti tuteekeddwa mutwala butwazi naye we nabeerera disappointed kwe kubeera nga naye ajja kwetaba mu kalulu n'ekibiina kye oba ye PFF kyonna kye kiri ne ŋŋamba gwe wanditulazeeko n'otojja nze nga ŋŋamba NUP bw'eba eyagala buyinza akalulu ekeetaaga bw'eba yeetaaga international relations ekole nga yeetaaga western powers yeetaaga abayambi okumuyambako oba okuyambako Uganda okubaako kyekyusa yeetaaga akalulu oba oyagala oba toyagala lwaki mbooza nti lwaki kubanga tumanyi nti process eri mu mateeka ye y'akalulu bw'omala okubeera ng'okitegedde nti process y'akalulu genda okakube bw'okakuba kakube mu bungi bw'okakuba mu bungi kakuume bwe bakabba teekawo resistance bwe bakabba teekawo embeera making sure nti tebagenda kukanyaga kibooko bbiri ove ku kkubo bwe banaakukubamu kibooko bbiri n'ovaawo bijja kukomaawo gaana waganyala waganyala bw'onaa waganyala bagenda kujja extra powers kyokka jjukira buli wolemera ku kkubo neeyabadde yadduse ne kikwata olunaku lumu ne kikwata ennaku bbiri ne kikwata ennaku 3 ne tuyingira ewiiki abaali badduse baba bajja ku kkubo bategeera nti kiri siriyasi kuba nabo bakyetaaga ojja kugenda okwesanga nga oyina abakazi abakwegasseeko ku kkubo oyina abaana abakwegasseeko ku kkubo ojja kwesanga ng'olina n'abakadde abazze ku kkubo kitegeeza ki kitegeeza bwe muneeyongera ku kkubo nga muwezezzaako wiiki n'ayagala okusigaza obuyinza ajja kwongera pawa mu kwongera pawa ajja kubeera talina waakuba akube baana akube bakazi oba akube bakadde ajja kukola ensobi akuba abakyala ekitegeeza nti international community n'amawanga agandibadde obuyambi gabeera bbali nga gaga omusajja akubye n'abakazi omusajja atandise okubeera nga akuba abakazi kitegeeza bagenda okujja olunaagira nga batandika mufiiriddemu abaana 25 katonda wange omusajja amalawo eggwanga kitegeeza bino ebyenkolagana z'amawanga amateeka agaliwo bigenda kuvaawo ng'amawanga gagamba ekimala kimala omusajja amalawo abantu okategedde ekimala kimala omusajja amalawo abantu olwo bajja okuteekawo obuyambi ne bw'oba olinze buyambi batulwanireko nga teweerwani gwe mulwanyi asooka abalibiya bwe baali batwala Gaddafi
bo be baali empagi esooka. However much omuzungu yaliyo ng'aseesa n'akasente ateekamu, naye yateeka mu bali serious. Kati ye yajja kumaliriza. Okategedde? Akategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nawo njagala kuvaawo bwe manga nkugjewo katwolekereko mu bigambo bya General Kayindo Tafiire. Generali Kayindo Tafiire y'omu ku bajeno bensobola okuvaayo ne nkugamba nti General Kayindo Tafiire azaayogera. However much ali mu gavumenti ni azaalabula newankubadde baga embuulirire tefa byonna, naye azze ateeka agatta eddoboozi lye ku maloboozi agagamba mwami Museveni nti taata wandibadde otuwamu gap, wandibadde otuwamu space, mu byonna by'okola bikole nga togezezzaako yadde n'olunaku n'olumu okuleeta mutabani wo mu buyinza. Byonna bikole netogezaako okwata entebe nti oleeta mutabani wo ng'amujjukiza lunye nti eno entebe y'Abannayuganda si yiyo ng'omuntu y'Abannayuganda. Njagala kubeerako ebigambo bye nkusomera wano ebya General Kayindo Tafiire. Ebimu ku ebyo byazaagamba mwami Museveni, ne mwami Museveni ali kwerya eŋŋombo babiwulira tebabiwulira, naye nga bwe bagamba nti akanaafa tekawulira ŋŋombe. Njagala kufunira bigambo bya General Kayindo Tafiire. Yes, sobodde okuba nga mbifuna, njagala tubiyitemu oba oliawo. Minister General Kayindo Tafiire ebbanga ddene abadde ng'ava n'ayimirira n'akondeminga ebikolwa n'okubeera ng'alabula mukulu munne bwe bava mu nsiko, era bwe bava mu nsiko eruweero. Agamba nti the Minister General Kayindo Tafiire has strongly condemned the idea of General Museveni of handing over power to his son, General Muhoozi Kainerugaba, warning that such a move would completely erode Uganda's democratic principles that took them in Luweero bushes. Agamba nti kino kigenda kubeera nga kimenyeewo okuleeta mutabani wo mu buyinza, kigenda kubeera nga kimenyeewo ebyo ebyatutwala eruweero mu nsiko, okubeera nga kibimenyawo. Emyaka 4 agayise twali mu nsiko nga tulwanirira Bannayuganda kufuna ddembe na kufuna mirembe gyabwe. Bw'ogamba nti obakakatikeko mutabani wo, kino kigenda kuba kivudde ku nsonga ezatutwala. Made it clear that he is not personally against Muhoozi. Agamba nti nze siri against Muhoozi because he has seen him growing. Agamba nti mulabye ng'akula, but is formally opposed to the idea of political. Agamba nti nze mpakanya ensonga idea ey'okumuleeta mu byobufuzi, where a leader transfers power to his own child as if the country is a monarchy. Weyagalira okubeera nga okwasa mutabani wo obuyinza ng'olinga alowooza obuyinza bw'eggwanga ng'olinga alowooza nti eggwanga liri mu bwakabaka. He raised concerns that such actions would push Ugandans into a system similar to monarchy rather than democracy. Kino kigenda kusindikiriza Bannayuganda okubeera wakati mu system efaanana ng'obwakabaka ewatali nga tewali democracy. Bigambo bya Kayindo Tafiire bino nno yali abyolekeza mukulu munne bwe baalwana eruweero mu nsiko, eruweero ewava Captain Morgan
musajja mukulu kimu bw'aba agenda ewaabwe asooka kuyita kwekanya ku buwanga kwekanya ku buwanga. Anyway, bye bigambo bya General Kaindo Tafiire Buterevu byagambye mwami Museveni amulabula ku kiyinza okutuukawo ku nsonga y'okuleeta mutabani we mu buyinza. Amugamba kino kiyinza okusindiikiriza bannayuganda okubeera nga batuzaayo mu byaliwo emyaka 4 waali kulwanagana ng'ebimu bye baagala okukyusa bye bifaanana bwe biti, naye ndowooza tewali kye baakyusa. Ndowooza yange gwe simanyi bw'olowooza. Lwaki ngamba nti tewali kye baakyusa? Kati walinga motoka zipanda gaali, simanya panda gaali, simanya biki panda gaali. Kaka drone muziraba bwekuyitako n'esibira emabega osooka kukyuka, bwesiba oseetulamu n'ebigere, oba yabasaabaze erina gyeraga, oba drone ya muntu. Bulaaza sirika n'okusirika. Kakati ettemu twetaaga okulyogerera eriri mu Uganda. Ddala twetaaga okulyogerera. Buli kimu kigenda mu maaso mu Uganda bannange kinyiiza. Akasajja kayimba oluyimba bizzeemu niyo baka akasajja ako bannaye katuyimbira ennyimba ani agula ensi kuba tugitunda katutunde mu bibajjo naye agula ezaawamu abuze ne kaga wabula gye tulaga teri amanyiyo bwe tulikwata omusimbi gwaffe katugamba Africa. Kale kayimba bibyakulwanya byazzeemu naye kakati oyinza okaga asebo wali ogamba ki? Kagamba kye nali ŋŋamba tewali kye nali ŋŋamba, mwe mwali mulowooza ŋŋamba ki? Alright, kyokka ne katuyimbira ssente y'ekibi gijje mu yiyo. Kibuyaga bw'aba gy'atwala ne zaataleeta kyokka kali mu jjirya. Mulowooza nnyinza osukkako wano okuggyako okubeebaza obwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde okuva gye tutandikidde okutuuka wano we tumalidde. Nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeere bye musinga okuba nga mwagala, emirimu gy'emikono gyammwe agiteekemu nnyo ekisa, agiteekemu omukisa, abawe bye muyaayaanira tewejjusa ntuuyo kuyiika kasita oba nga weziyiikira wavaawo ejjamba tofaayo. Tuuyana akawungezo zisiimuule just kunaabako obeere bulungi. Kale nno totya kuswala wakati mu kufuna, naye ate tokolanga ebikutyoboola n'otandika okutyobooka mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Tusigale nga tuli ba buvunaanyizibwa, tunoonye Mukama ajja tusaasira tufune abatannaba kufuna. Obeere bulungi.